Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Balamusizaako basebo ne bannyabo. Amanya nze IBRAH Mukasa. Tuli Kayabwe era nga kino kye kitundu kyaffe ekyokubiri. Wano we tuli part 1 yaffe mwagiraba era nga tukyagenda ddala mu maaso. Tuli ku extra digest mugoba nsonga. Wano we tuli tukyaliddeko omukyala amanyiddwa nga mukyala Betty Nanziri Kabanda nga ono ye yali Nantebe oba chairperson wa Kasubo LC1 zone e Kayabwe. Mama wange nkwanirizaako nsaba obuze ku balungi abatulaba obeyanjulire no beyanjulira abanda abakatiiko mukutu guno saba mbabuuzeeko mwebale emirimu gye mukola na gye mwereze eggwanga. Amanya agange nze Nanziri Betty Kabanda yali chairperson w'ekyalo Kasubo LC1. Nabeerako ebisanja ebiwererako ddala nga nze mukulembeze w'ekyalo era nga buli londa mpangulya ddala maanyi mangi nnyo. Ku luno akalulu kyava kukineka kuyita mu ngalo saakeetabaamu teweesimbawo bwesi. Nafuna accident n'engonda sikyasobola kutambula nga sobola kuweereza bulungi bantu bange n'ensalawo ndekera abalala nabo bakulembereko ku kyalo. Wafuga ebisanja ebikunukiriza mu bina? Yes. Gy'emyaka 20 kiri gaawera kuba walundeke tutaalondaawo kyekyaweza ekyokuna naye nga biri ebisatu nabiwangulyanga ddala n'amaanyi mangi nnyo. Amiina. Olwo ng'obiwangulira ku tiketi ki? NRM. Okay. Yani naliko ne chairperson mu NRM ebisanja bisatu. Kana kino ekyokuna bakinzizzaako lwampaka era nkikolera ndi wansi mwana nga sitambudde. Era bakuzizzaako? Banzizizzaako lwampaka. Abantu nga bakwagadde nnyo maama. Mazima na bwenkanya buli obeera ku mazima n'obwenkanya abantu bakiraba. That is very good. Nabaga nti gwe osaana. Extra digest mugoba nsonga tutebamu ssente aba Sun Cargo Shipping Company ku Arua Park Ekizimbe 14 Plaza SF12 omwaliro ogwokubiri basabaze mali okuva e China paka Mombasa buli kimu ekitambula bulungi nnyo ate nga yo Roast Coffee Academy batendeka ba baristas. Bano basangibwa ku Alwada Mola Airport Road Abu Dhabi ate nga Kampala baguddewo ettabi enajja nankumbi awo ku Stella ojja okubanga obasanga buli kimu kitambule bulungi nnyo. Kubira omulanga nti weekwate aba Roast Coffee Academy gwanoonye emirimu bajja kutendeka bakunoonyeze n'omulimu mu Uganda ne mu United Arab Emirates. Wano we tuli tukyaliddeko omukyala maama waffe omulungi Betty Nanziri Kabanda eyaliko LC1 chairperson wa zone emanyiddwa nga Kasubo LC1 zone. Gwe tulina olunaku olwaleero maama waffe omulungi abatula baagala kumanya emyaka 2 ng'oli mu buweereza ng'otambulira ku mazima n'obwenkanya paka okuvaako nga buli kimu kitambula bulungi nnyo nnyo nnyo. Era nakireka kiri bulungi tewali mbojjanyi yonna. Tewafunawo okusomozebwa kwonna? Mukama yannyamba emyaka gye nakulembera saafuna kusomozebwa kwonna. Okay. Ebimu ku bitera okuleetera aba Sentebe ne bannantebe obuzibu biva ku mbiranye za ttaka. Stampu y'ettaka eyo stampu ereeta obuzibu. Tewafunako okusomozebwa kwonna ku nsonga za ttaka? Mukama yannyamba emyaka gye namalako ssebo nga bwe nkugambye nze obuweereza bwe naliko nga mmala kwetegereza. Ennyabo oli bw'aba atunda nga si papa ennyabo mala kulaba abaliraanyeewo ne tubabuuza wano waani wano wali watya ne nannyini aliwa nga sikkiriza nti oli yantumye wabula okulaba nannyini kennyini ne gwe tuba tukolagana naye ne tukola obuguzi nga ne nannyini waali nga n'ab'emiriraano weebali. Okay. Tuyanzege kakati njagala tutunuulire waliwo ensonga etuleese zimu kuzituleese kuliko ensonga z'abatuuze bo bali basatu. Kuliko omutuuze asooka bamuyita Judy, omutuuze owokubiri bamuyita Charles Luwanga Mugagga ne kubaako n'omutuuze omulala mukyala amanyiddwa nga Agnes Babirye Mulongo Agnes Babirye. Bano bamanyi benjogerako?
abaana abo bakulidde mu mikono gyaffe bamanyi bulungi nnyo ye maama n'okukola obuguzi bwabwe naye bo si be baaliwo taata waabwe yakolanga obuguzi kulwa abaana be era bwe mba nzijukira endagaano ze twakolanga yakolanga Salongo Ben ku lwa Jude Salongo Ben ku lwa Lwanga Salongo Ben ku lw'omulongo babiri bwe mba seerabiddemu endagaano ezo omukulu oli bwe yazikolanga takolanga nti yaguze okay yakolanga ku lw'abaana be so mukyo nti abaana bano obamanyi bamanyi lwakuba batuvaako bato ne bagenda naye nga okuva obuto bwabwe kale tweyanziza nnyo kakati abaana bano baagula ettaka buli omu n'agula poshoni ye Lwanga Jude n'afuna we yagula babiri nsaba tugire obuguzi bwe twakola tebwali bwa ttaka bwalinga bwa bibanja okay yeah okay webale kuntereezaamu so abaana bano bwe bagula ebibanja bye baagula byo obimanyiiko bulungi nnyo ne we bisangibwa omanyiiwo bulungi nnyo bo ebibanja bino baabigulanga ku baani awasookera ddala awasooka omwami omukulu yani mwami ali kawala wali muzeeyi mukulu lwakuba amannya ganvudde mu mutwe ye yasookera ddala okuguza ekibanja ng'akiguza Jude naye nga taata yakola endagaano ku lwani omwami ye Francisco Kiza oyo omukulu Francisco Kiza ate awawo aluvannyuma oli mwami omwerabidde ali wali wansi saba otunule mu ndagaano omwo omwami kubanga waliwo Francisco Kiza ne wabaawo Lutaaya kulu Lutaaya okay wasookera ddala kyekyasokera ddala okugula ngaali wammanga wali lwapakati yazeeyuse kyetwasookera ddala kati ekyo ekyamwami Kiza ne kijja luvannyuma ate ne wabeerawo ono ekyomwami sisobola kubajjukira Aluna Musaazi yali abeera n'Amasaka era gye yava okujja okukola ki ng'atunda ekibanja kye kaakati endagaano z'abaana bano zonna waziteekako omukono ng'okakasa nti baagula ebibanja era baagulira ddala awatali kubuusabuusa era n'ab'emiriraano bakimanyi nti baagula so wakola okunoonyereza nga ebibanja bino babiguze mu butuufu n'abatunda batuufu oyo omwami Francisco gw'olaba Kiza bambi omugenzi mukama mu ekyomula eky'emirembe eyali akuuma n'ettaka nga yakuuma ettaka eryo eri omugenzi Pama kati ogambye mu bigambo byo maama wange omulungi nti ebimu ku byakusobozesa okuva ku bukulembeze buno n'wetukusangidde olwaleero gaali mazima na bwenkanya nti era watwalanga obudde okumanya nti atunda mutuufu kubanga ebiseera bisinga agula tetumubaako nakabuuza akabuuza tukabeera ne kwoyo atunda webale nnyunya mama wange ebibanja bino byonna abaana bano abasatu bye baagula n'abatuuze abalala bye baagula wakola okunoonyereza nga abatunda be batuufu bena be bali abatuufu ekyo kyasooka mukulu Lutaaya eyali nannyini kyo ddala bwoya era kati watunzeko n'ebitundu ebya n'ebijja bye kwebiri ne mukyala we kwakola ki kwalimira ekyo ekyamwami Francisco Kiza omugenzi wawe era kati mukyala we waali ya n'ebitundu ebirala byakola ki byatunda kati oyo omwami Haruna yaveeyo era kati nga baba b'emiriraano batwakasa nti nedda ki kibanja kike oba kyali oba kya mama oba kyani wakola okunoonyereza nga
ebibanja bino tebyaliko kusika mugwa kwonna tekwaliko mberebezi nga bano tebannagula nga tebannatunda sebo okusinziira ku myaka egyo tewaali mberebezi yonna tewaali nkayana era twalambula n'ab'emiriraano ne tutula ensalo ne tusimba empanyi nga tewali abantu abaagala kumanya obukulembeze obumazeemu emyaka 2 n'omusobyo owangalidde ebbanga ki ku kyalo kuno twasenga ku kyalo kino omwami wange yali musirikale yajjanga osi prisons buli 1987 omwami wo yesebo ye maama ne tubeerako ezo emyaka ogiraba nti ki wasenga kuno mu 1987 yesebo okusengako olwo ng'ofubutukawa tegeeza omwami engabi yali omusirikale babanga dawanoddeeri yesebo nanti ne bakuzaalawa banzaala gombawo kyalo bakiyita zinda tata wange omugenzi mwami Yosefu Mukasa Musumaame tata wange yali anzaala. Tuddeyo ku nsonga y'ebibanja bino. Wakolako okunoonyereza nga ebibanja bino tebyatundibwa mulundi gusukka mugumu because waliwo embeera mu kusooka byali tebitundibwangako ssebo. Era n'omwami oyo Lutaaya bwe gwali omulundi omubereberye kusooka okusala ku kitundu kye okutunda ng'agankandye n'ejjanjabe. Yagamba atya? Katundeko ku kitundu kye alye ku ssente ze n'okwejjanjaba yejjanjabe. Wakolako ko kunoonyereza nga abaana bano abaana ba Beni bwe baamala okugula ebibanja bino tewaaliwo muntu bannanyi ebibanja bino tebaddamu ne babiguza abantu balala. Nakyewuunyizza ssebo nga mpulira nti ekibanja ekyajjo kyasooka okugula ate mbu abaana aba Lutaaya atali Lutaaya mbu ate abaana batabani be bakitundako ekitundu. Wabiwulidde? Nengenda nayo ne bandagana empanyi n'abaagula kenyini ne bajja wano ne mbagamba mukulu Lutaaya yatunda ku kibanja ekyo fuuti ezisukka mu 10 bwe mubanga temwazisukka kuba kibanja kye kinene watuufu naye bwe mubanga waliwo mwagula okuva waliwo akayumba okugenda eri wa mwana Jodi n'okabatema nti mwagula mpewo. Yes. Nenkibagamba butereevu abaasooka tebaamatira naye ate abajja oluvannyuma bagamba ono yali nantebe w'ekyalo kyatugamba kituufu. Bantu bameka bakavaayo okwesowolayo nga bagamba nti balina obwannannyini ku kibanja ekyo nga baagula omulundi ogwaddako nga bano bamaze okugula? Babadde ba mirundi 2. Nga baani ababaguza ab'emirundi 2? Kati abagayaba abaana b'omwami Lutaaya. Omwami Lutaaya ono ayogerwako mugenzi kati? Mulamu teke wali aliko okumpi awo. Wasobodde okwogerako ne mwami Lutaaya ku nsonga eno? Saayogeddeko naye naye ekirungi amawulire ge nafunye amalungi abaagula bo baali bamativu kye nabagamba baakola ki ne tugenda nayo bannona wano bamati banoonye sitambula ne tugenda ne bantwala ne tulambula bulungi nnyo n'omu ku baagula n'agamba tuwedde tetulina we twakola ki we twagula ge nasembye okuwulira kati ku kibanja ekyali kisigaddewo tibaabaseetulula ne bakukola ki ne bafuna we babateeka. Kitegeeza ensonga era ekyo kyansanyusiza bwe nakiwulidde. Kati ate omulala ono because abaagula bali babiri. Omulala ono yagula omulundi ogwokubiri. Bwenkyawuli awakyali obuzibu weewa wanawaani Kaluuna kuba nawulira ate kyasinza okunennyamira n'omukulu eyaliko teyateekako omukono ku ndagaano ate bangambye y'omukuba ate nga batunda luutu ey'okubiri. Mukulu kyoyo maama? Ekyo kyankubye ensonyi. Mukulu kyoyo? Mukulu Lubega Paulo. Ku ndagaano in fact bw'omwogera nina endagaano zenzize mulabako mwami Paulo ate yazzeemu n'ateeka omukono ku ndagaano empya. Bwe nawulidde naye ate nga n'omwami oli eyatunda Kaluuna oyo mukulu Lubega ye yamuleeta kujja okutunda ekibanja ekyo. Mwami Lubega Paulo n'ayogerwako akola ngaani?
abadde ssentebe w'eggombolola yaffe be bayita ba LC3 yateekako omukono ku ndagaano yasooka ye yaleeta n'omwami oyo nnyini kibanja n'aguza abaana kyakitunda ate wazzeemu okuwulira nti ate yayongeddeko omukono ku bagula abalala bwe mpulira sikikakasa kuba sikirinaako ki bukakafu nti annyo okugenda kyesirinaako ki wafunye omukisa ogwogerako ne mwami Lubega Pawulo ono nedda ssebo nga sina na kyemuwagaza nze mukubirako nga mukulu muno n'omugamba nti nga mukulembeze muno nti owaayi bye nawulidde bino biri bitya taata nsaba ekyo tukikomyawo siyingira bitakola ki kino kyekikola ki kyekinkwatako kyenina okulwanirira kakati bo wafunyeko omukisa ogwogera n'abaana ba Luuna bano tetumanyi na baana ba Luuna ko omwami yajja buzi yaveeyo obuddu najja n'atunda ye naddayo tetumanyi na baana be sibamanyi nze era n'oyo omwami okumulaba olwo nga azze okukola ki okwemulugunya okutunda omugenzi kiza nakuga nti ono yenna nnyini abaana bano bwe bamala okugula ebibanja oba abatuuze bo bano bamala okugula ebibanja wawulirako nti beeyongerayo ne beegula beegula ne mu ttaka kyembuuza ekyo yesebo ye nebbaluwa nagifunako kopi ekakasa nga nekkanzu bakoze eki bagisasudde kitegeeza bafuuka bannannyini ttaka era nkakasa byonna bina mukulu Judy abirina kakati tulina of course tetujja kulandaga nnyo kuliira budde tuyitiddewo eddakiika nga 2-3 tunyumyemu tweyongereyo ku ttaka twatuusewo ku ground naye waliwo amawulire agazze gayitiŋŋana buli awabaawo ekikolebwa ku ground abantu bakwatibwa ne basibwa ne batwalibwa empigi ne basibwa bwe basangawo abantu babavunaana ogw'okusaalimbira ku ttaka mu luzungu kye bayita trespass. Thank you. Era nga bavunaanibwa omwami amanyiddwa nga Nakabaale. Ate Nakabaale ebyo mumanyi bulungi nnyo. Ate omumanyi mutulu baki tebali ku bya kibanja ate baba bali mu ttaka. Kuba bano abaana mbu baagula ettaka kyo kyesiwaako bwino oba gye baagula ettaka saakola ki saaliyo baagula ettaka bakola obuguzi aye nga ne mwami Nakabaale naye yakola ki naye yagula nga ne baba bamiriraano kyenasemba okuwulira nti oli yajja ate naakola ki n'ayingira eno mu bano bagamba waabwe n'oli agamba nti ki era bwe nakoma okugendako mu nsonga ezo nagamba omwami omulamuzi yajja ku ground ne bannona wano nemugaa tojja kumala nsonga zino okumala ensonga zino leeta ababaguza ettaka buli muntu balage buli muntu webakola ki bamuguza ojja okufuna obutereevu bwakyo ekyo ebigambo byagamba omulamuzi bwe wamugamba ebyo yazzaako kira kyekyakolebwa mwazzaako step ki simanyi awo wenakoma simanyi byaddirira wafunako omukisa okubeerako ku ndagaano ezaaguza mwami Nakabaale oluuyi luliye gyali endagaano mwami Nakabaale ze twafuna omukisa okuteekako ng'agula ebibanja kuba yasengula abatuuze bangi nnyo nnyo bonna bali okutaka bonna yabasengulula nagenda ng'abagula ebibanja ng'amaze okwegula mu ki mu ttaka era kati ye waliwo abaami abaamuleeta wano ne bamwanjula nti bamuguzizza ki ettaka ne bajja ne bamwanjula mwerosi ne mumuteerako omukono ku ndagaano nedda ssebo okujjako ku bibanja ng'asengula abatuuze naye ku ttaka nedda ssebo era kyenagamba omulamuzi ti ensobi ekayanya bano bali abakola ki ababaguza babeera Kampala ne bakola ki batundira eri bembu bamuleeta bajje kugula bebagambe nedda nkulu Nakabaale twakuguza okuyita wano ne wano ntuguzaayo ki bujja okusobola okugonjoola ensonga ezo abaaguza mwami Nakabaale bo bamanyi ate n'omu kati n'okufa yaffe abaamuguza sibamanyi saagala kuyimba nti mbamanyi okujja kati omwami yabeeranga wonna Busanke n'omwami omulala baava Kampala awo be baamuleeta okujja okumwanjula nti aguze ki ekitundu ku ttaka lyabwe ate n'omu yafa wenna Busanke
bano mu kwemulugunya balaga nti mwami Nakabale yayingidde ewaabwe oba yayingira ewaabwe n'azimbayo n'ekizimbe era n'ekizimbe tuli mu twakiraba ekyakalina ye nange kolole bannona wano lwe nakiraba nti azimbayo nali simanyi nti azimbayo. Ebbanga lyomaze ku bukulembeze ne bwe tukusangidde olunaku olwaleero wakoogera ne mwami Nakabale emirundi emeka? Mingi. Engeri gyali muti mingi siga nti gumu. Mingi. Wasemba ddi okwogera ne mwami Nakabale? Kati kwolwo lwe bantwala waggulu eyo ng'omulamuzi azze nasemba okwogera naye. Siddangayo kwogera naye siddangayo kumulabako. Omumanyidde kyenkana ki? Omumanyidde ebbanga ki? Era mumanyidde mu bukulembeze bwange buno. Mumanyiddemu. Kuliko enkulaakulana ku ttaka eryo. Nanze nakoma ogendayo neewuunya okusangayo ekizimbe nga yonna yena asimbyeyo payini ate nga akyali muto bw'ati naye jjo bagenda okunnona nga ndaba payini aliwo akuza ate nga ndaba azimbayo na kizimbe. Ezimu ku nkulaakulana eziri ku kitundu ekyo oba ku lusozi olwo kuliko omunaala ogwateebwako. Era nekkolo lwe nagulaba. Wali togumanyiiko? Nali sigumanyiiko. Batugamba banazimba eminaala gino bajja mu LC ne baweebwa konsenti. Osanga bagenda ku LC eriwo kati. Osanga bagenda ku LC. Omunaala guno gumazeemu bbanga ki? Taata yakyenkugambye kyekyo simanyi na bbanga lye gumazeewo okuba nti kayonna nava ku bukulembeze jjo bannonye ng'omulamuzi ali ewaggulu nga njagala kwe kulaba omunaala n'okulaba ennyumba gye bazimba. Batulaga nti omunaala guno gumazeeko emyaka egisoba mu 2. Kyekiro nali nvuddeko ku bukulembeze. Wavaako mwaka ki ku bukulembeze maama? Balonda DLCs 2010 mmeka? 18, 19? 19? Saddeyo kwesimbawo. Bwe kibanga kyekyo. Extra Digest mugoba nsonga tukola ne Dynafarm batunda food supplements, batunda fertilizers, batunda organics ezakabi era nga basangibwa Kololao. Omwami n'omukyala akubira omulanga beekwate buli kimu kitambule bulungi. Bakubire namba z'essimu ezo oba ogendeko ku offices zaabwe. Ate nga bo aba Almeredian Ventures Limited abasangibwa Entindaawo nga wakava ku Hardware World Cafe Stage n'oyingirako mundaawo bano bakutwala kuba kyeyo ekata strictly in kata. Abaana ab'obulenzi n'abaana ab'obuwala bakubira omulanga nti mwekwate kampani ya Almeredian Ventures Limited ekolera wansi wa guidelines ne regulations za Ministry ya Gender, Labour and Social Development era nga yakakasibwa okutwala abantu okuba ekyeyo bagiyise Almeredian Ventures Limited. Tuli n'omukyala maama affe omulungi Betty Nanziri Kabanda eyaliko Nantebe wa Kasubo LC1 zone wano Kayabwe era nga tunyumyamu naye ku nsonga z'obutaka n'okusuka omuguwa oguli ku ttaka ebiri ku ttaka erisangibwa mu zooni gy'atwala mu LC gy'atwala gye nali ntwala gye yali atwala mu ssaza ly'e Mawokota. Bwe kiri? Kakati mu kulaba okukwo buli omu agamba nti ettaka lirye ku njuyi zombi. Mwami Nakabale nga kwotadde ne mukulu Judy ne mulongo babiri ne mwami Charles Luwanga. Mu kulaba okukwo mutuuse ku buli mutendera. Omulamuzi azzeeko ku ground bakoze buli mutendera bagenze ku buli mutendera okulaba nga bagonjoola ensonga zino naye embeera eremye okubanga egonjoolwa. Gwe ng'omukulembeze ate nga elder olowooza ki ekiyinza okukolebwa okulaba nga ensonga zino zigonjoolwa? Nze kambabuulire baana bange nze kati obuzibu mbuteekana ku balamuzi. Eyo ensonga yeeyogerera yokka. Nga bino ebyebanja bye tuliko gwe bw'oba gwe wasooka n'ogula nze n'enzija oluvannyuma batusomesa amateeka baatugamba eyasooka yabaaki nannyini yaba nannyini kwaye yasooka gweowa oluvannyuma wakola ki wagula mpewo. Era bye nagamba omukulu omulamuzi oli nga tebaleese bali baagula ku bino eby'ettaka abantu bakyakayana nnyo era abantu bakyattiŋŋana nnyo kuba abalamuzi kibalema okukola ki
okusalawo eyo ndaba y'ensonga eba nnyangu bwe yatunda ono wamuguzaawo ono wamuguzaawo eyo ensonga eba ekola ki eba evaawo naye abalamuzi bakyakaluubiriza abantu era n'okuttinganya kw'abantu konna okuva ku balamuzi singa abalamuzi banaabeera abeesimbu singa nazina enkana wago singa teziriiyo kale tweyanze nnyo tweyanzege ekirungi gwe wakola ogugwo nga omukulembeze ku levoyo tewali watunda ttaka lino mirundi ebiri tewali gwateerako sitambu mulundi gwakubiri kakasa tekiriiwo era ntuuse kuva mu bukulembeze nga tekiriiwo kale tweyanze nnyo tweyanzege maama waffe omulungi obaka bw'obusembayo eri abatulaba nze nkubiriza bannaffe abatujja mbigere ng'abeerosi okumalawo enkayana nga zino bamalenga kwetegereza ti wano wagenda okutunda obuze kubeemiriraana abaliraanye ddala ono watunda tewatundwanga tewali muntu mulala bajja okusobola okwewala emivuyo neyanziza okujja okunkyalirako bwe munubwanga ogusoosa ogendako ku TV wali tubeerangako ku TV lwaki obadde wewala TV obadde ogyewala obadde tezintuukiriranga tezintuukiriranga ogambye mu fayiro zo ne mu records zo olinamu endagaano ezikakasa nti abaana bano basasula ekkanzu yesebo ozirinako kopi mu fayiro yo nkakasa ngirinako eyekkanzu nti akoze eki ziri wala tusobola ozirabako kandabe kuba nyange gye mbadde nnenako wano eyo kale katuzirindirire tulabe nga zisobola okuba bimakinga n'ebye tulina wano kale maama ino kuba munnange nyinza ogamba nti kalebule naye ino nze busuulwa ogirina eya busuulwa negamba etya omutwe omukulu gugamba gutya endagaano y'okufuna ekkanzu nekkirira ng'egamba etya wansi awo olunyiriri olusooka lugamba lutya nze busulwa nayinda pama nfunye ssente ez'ekkanzu ezivudde ew'omwami Lwanga Jude yes anti sikyalaba olw'ekkanzu ey'ebibanja bye yagula ku batuuze ebiri ku ttaka ly'omugenzi Musa Kawuma Pama Ntanda ekiri e Kayabwe Kasuubo Mawokota mu ggombola ya Ssaabawaali kyankozi kye bataateekako wano ssente zireeteddwa mwami Beeni Kiwanuka azaala Lwanga eyagula ampadde emitwalo egya Uganda 20 asigazaayo emitwalo 10 gy'olina gye nnina ate endala egamba etya n'eyokubiri nayo yino ngirina ginsomere mutuwulire najja nankumbi kwota zooni nga 26 ogw'e 12 yeeyo ya kale tweyanziza tweyanzike nga tetunnadduka akatalekeka waliwo nabadde nnyumyamuko n'abantu muno mazeemu omwezi nga mulamba nga nzija neŋŋenda okola okunoonyereza ng'ow'amawulire waliwo ensonda enneekusifu ezandaze nti mulina enkolagana enneekusifu n'omwami Nakabaale nti era muwuliziganya nnyo nti era obadde musaale nnyo mu kulaba nti olumu abantu abakwatibwa abatwalibwa empigi nti obeera musaale nnyo nti okubibwa akasimu n'okakasa ku nsonga ezo nti abo basaalimba kituufu ettaka ero lya mwami Nakabaale basaalimbirayo era n'okakasa nga omu ku bakulembeze oba yakyogedde njagala Mukama nkupe ebbalayi neraddwe mukubirewo nga ndi mukazi omukutole kyafuna amasakalamentu gonna amasakalamentu gonna wagafuna gonna limu neryakusigwa kwa buladde nalifuna nga ndi omukazi afuna yayogedde njagala Mukama nkupe ebbalayi neraddwe mukube
era bwe yakyogedde okuziikula kitange ne nnyaba abali mu ttaka tekibanga nawo era oyo yakyogedde yampayiriza eyakyogedde yampayiriza mu linnya lya Katonda tekibanga nawo n'olunaku n'olu mwami Nakabale takukubira simu anzaala nkugambye nnyaba ali mu ttaka n'ekitange be naziika tekibanga nawo n'olunaku n'olu Bayibuli egamba nti amazima gali kufuula ow'eddembe naawe kikiririzamu nkugambye ndi mukazi omukatoliki afuna amasakalamenti tekibanga nga kuziikula nnyabo ne ssebo omutaka tankwirangako ku kasimu nti bano babatutte era nze ate kati nowa wano yasinga n'okubindeetera atambula anti bali babatutte babayodde naye tankubirangako mu Katonda n'essimu yange nze ne bwengireeta netulakingibwa terubanga lunaku n'olumu bweruti era sikifunangako yakyogedde ekyo Mukama amuwe kyasinga okwagala kuba yawayiriza mu buweereza bwe emyaka 20 toli na zero yonna sirina abatuuze bakusiima batya obuweereza basiimye batya obuweereza abatuuze tata nakubuulidde nga tutandika n'ekyampangaza nakati era bandaajanira bukuddamu weesimbewo tujja kuwagira lwa mazima nze tata natambulira ku mazima nze tongulirira Mwami Nakabale ono ng'omu ku bagagga talina ngeri gye yakusiimamu olw'obuweereza bwe obulungi kankubuulire nga tebiriiko nti oba kyekubirira oba kinaakusiima busiime ate kati nze n'okutandika okulagana naye nga tandise okusengula abatuuze kwe kutandika n'okumumanya ti Nakabale kuba kati ate oli omulala eyaliwo gwe yaddira mu bigere yali mukwano gw'owaawano ate oyo ye nali mumanyi nono ye nali simumanyi bwatandika okugula eyo abatuuze n'agamba okwasasula mbasasulya mu erosi tutandika okumanya mukulu Nakabale yennyabo netukolaganira ngo chairperson w'ekyalo bw'okolagana na buli ki na buli muntu netutandika okukolagana naye era ebyo bwe byaggwanga amaze okugirabo nebikomaawo nzeyo jjo okumulaba nga batandise ekkaya na byaki yawe kunono okuntwala waggulu eyo yesebo yakyogedde ekyo yawayiriza njagala Mukama amukube ebbalayi kuba bagana olikanga okuwayiriza n'okulimba kituufu era ate fere eddiini yaffe tugaana okuwayiriza n'okulimba yesebo kituufu ekyo oli yawayidde kale tweyanziza nnyo ekirungi nange bwe babiŋŋambye saabitutte nti information eyenkomeredde nagambye bwe naaba ndabye maama waffe n'amubuuza ne bwogenda ku polisi n'obuuza dde abapolisi abavuddewo nze muntu atakukuta ssebo kankubulira ye maama era ebbanga nze muntu atakukuta nakyovula nti namuka guno omwaka 46 nga ndi bufumbo bwange bufumbo butukufu tweyanza nnyo tweyanzige Jubiri mpozi jiba myaka emeka 5 so mubuzaako mitono musambe beka dali bwana bakyatuwadde begene mu bbanga bwe muti era ekyana nakikuba wano gawuni nebaja ennyamba z'abaana bulungi tweyanzege mamanga abalungi abatulaba tuli Kayabwe kino kye kitundu kyaffe ekyokubiri mu programu yaffe nga tukola okunoonyereza okwenjawulo ku nsonga za obutakkaanya oba okusika omugwa oguli ku ttaka erisangibwa Kayabwe ku lusozi mu Kasuubo zone LC1 era nga enkayana oba embiranye eri wakati w'omwami amanyiddwa nga Charles Lwanga mugagga nga kwotadde omwami omulala amanyiddwa nga Judy Lwanga nga waliwo n'omulongo babiri Agnes nga bano beemulugunya ku mwami amanyiddwa nga Nakabale tugenda kubanga tweyongerayo tovaawo tukyagenderera mu maaso tuli ku extra digest mugoba nsonga tubadde ne eyaliko Nantebe wa LC ya Kasuubo zone wano Kayabwe temuvaawo sebonze niwe ginayitawo myaka 10 era kye nayogera nkiddamu ne kye nakola era nkiddamu amiina nga sikikyusizza Bayibuli egamba nti amazima gali kufuula ow'eddembe tukyali mu kitundu kyaffe ekyokubiri era nga tuli Kayabwe tutunuulira of course ensonga za ttaka waliwo abatuuze ab'enjawulo abeekubirira omulanga n'enduulu ku mukutu gwaffe ogwa extra digest mugoba nsonga ne batusaba tujje tubanoonyeeko tunyumyemuko nabo bafune obwenkanya
bottom line is they are looking for justice at the end of the day. Wano wetuli negatiddwako omwami gye twasookedde twali tunyumyamu n'omukyala yaliko Nantebe wa Kasubo LC1 zone e Kayabwe. Kati ate wano twegatiddwako omwami Nakabaale Aloysius. Atali Nakabaale abantu gwe beemulugunyaako bwe kiri saagala abantu bagambe nti wuuyo bamufunye. Tukwanirizaako nsaba obuuze ku batulaba. Balamusize nnyo basibo ne bannyabo. Amannya agange nze Aloysius Nakabaale mutuuze w'omu Lukonge. Era wenzaalibwa era wenkulidde wenzaalidde abaana wenawasiiza n'omukyala. Amiina. Nakati wendi. Kale navaavaako mu myaka gyange ez'ekivuka ne ŋŋenda nkola. Wagenda wa? Nagendako esseeyo ne ŋŋendako Bizinga? Kuleke Katwe ne nvaayo ne nkomawo ne nfuna ne ngula ebibanja byange. Ne bwe nagulira ebibanja ebyo ng'ettaka lya mwami Pama Ntanda Kawuma. Omugenzi kati. Yeah. Nanguza ebibanja ku ttaka okwo ebisukka mu 200. Mu 200 200 mu 200 ebibanja 2. Kimu 2. Kimu 2. Nanguza ebibanja 2. Nembibeeramu. Era mwenkadiyidde. Bugazi. Naye awo mu bukadde bwange nemperera abaana sente ne zinzigwako. Ebibanja bino mwami Pama bya kuguza omugenzi kati byali bugazi ki bw'obujjukira? Ekibanja ekimu kiweza yeekaazi 4.5. Ate ekirala? Kibanja kya kiweza yiika 12. Ebibanja 2 bye yakuguza omugenzi Pama. Tugende mu maaso. Kati awo sente bwezigenda zinkenderako. Obuvunaanyizibwa bweyongedde. Bweyongedde abaana bakuze baagala basoma sente zikendedde ziweddewo. Najja naŋŋamba nti muzeeyo omanyi nali nkola wuwe. Namukolera emyaka egisukka mu 10. Mwami Nakabaale oyo. Nga mutabani wange mwana wa muganda wange yennyini ddala era mu kufa kwa muganda nze namujjanjaba ne muziika. Nze namukubira n'essimu ekiro taata we afudde. Naŋŋamba kibadde kitya ne mugamba kituufu taata akoze ki? Afudde. Naŋŋamba kale katukole enteekateeka. Naye nafuna obuzibu ng'omwana agenda ku yunivasite. Ne mukubira ne mugamba mutabani wange muganda agenda kusoma naye sente siziina. Goyina ekizimbe eyo. Badde njagala asulenga uwo nga waava n'agenda kuki? Olwo ng'agenda ku yunivasite ki? Buganda University. Kati neŋŋamba nja kuba bulungi nja kujjayo tuteese. Kale bwe yajja ne tutuula. Namugamba nina ekitundu kyange. Ekifo ky'okugamba nti omwana mmuwadde ekibanja. Kati kamuwe kantunde ekibanja ekikimbadde mmuwa. Nze muteekemu amagezi. Ye bw'aliba ayagadde ng'afunye ssente aligula ekibanja. Ko ye muzeeyo okoze bulungi nnyo. Nga tugenda nga tulamuziganya kibanja nga kimala $3.5. Ekibanja kino bugazi ki? Yiika 2. Kibanja kyaliko yiika 4. N'oyagala omusalireko yiika 2. Salireko yiika 2. Ku $3.5. Weebale nnyo. Kati ne mukaanya. Tukkaanya. Mwami Lukoto nga tukola naye endagaano. Mwami Lukoto yaani? Lukoto waali awo. Omuyita Abdul Lukoto. Naye muganda wange. Tukola endagaano nga ŋŋamba nti nno ssente ogenda zifuna ku akawunti. Ogenda ziteeka ku akawunti. Ko nze kale. Aŋŋamba olina akawunti ko nze ngirina. Naye tekyatambula. Nga nti anti. Olwo ng'ogina mu banka ki? Sentinale wano e Kayabwe. Nga nti kale sente nja ziteekako. Nga Lukoto atwala endagaano nga nze nsigala kulindirira ssente. Olwo ani agenda okusasula $3.3? Nakabaale yennyini. Yaguze yiika 2. Yaguze eka 2. Ku $3.5. Naye nga ssente tazikuweereddewo awo. Tazimpadde mu kaasi. Zaakuteebwa ku akawunti. Tugende mu maaso. Wayitawo ebbanga. Lukoto agenda e Kampala. Olwo Lukoto yakiikiridde omugagga? Ye muwandiisi we. Aha. Agenda e Kampala saamanya byali bimututteyo. Amuwa lisiiti agimuteera mu bbaasa. Lukoto ajjeyo ampita. Baaba nti jangu ukeeka. Ngenda. Tuukayo ajjayo lisiiti. Agimpa. Ngisumulula nali manyi nti erimu ssente. Ngisumulula. Okusumulula ebbaasa nga muli mu lisiiti? Nga muli mu lisiiti. Baasa yali njeru yali yakaki? Yali yawo ya kitakataka.
ngenda okunula ku lisiiti ng'eriko emitwalo 25. Nze okumanya kwange saasoma kugenda wala. Ogenda okubala ziro zino nga ziro tezituuka mugamba baaba wange zino sente mmeka ko ye nga nti anti buli obukadde buli n'ekitundu konze ye ndaba ziro teziwera kubakubulako awo nno kubakubulako ziro ziba 2 nga nti anti Kayabwe kumpi genda ku akawunti yo okebere olabe konze kale saasiibawo saasulawo natambulirawo nga mmanyi kasente kazze omwana agenda kuki kumaliza bintu bye anziruka Kayabwe tuke Kayabwe tuka ku mmeeza n'omukazi ngimukuba maaso nti yiiyo yiino koye ku akawunti zange sente zino zazzeeko nga n'akawunti ogimusomera nga ndi sente mmeka akawunti kapapula nali nkalina nkamuwa nga nti kebera lisiti gundi yange eno akawunti yange eno sente zino zazzeeko nga ndi sente mmeka ng'omulaga konze lisiti yiino nga nti giri 25 timagwa neekuba ningamba ku bukadde obusatu n'ekitundu bambaddeko emitwalo 25 sajja n'ajooga naye ng'ate emabega eri yasooka n'akinkola yajja n'atugamba nti ayagala ettaka eryo ayagala kulisiba bw'oba ng'olina ente ezo 5 n'ozitwalayo bwe wayiteewo emyaka 5 ng'omuwayo ennyana egi emu nga ya bukozi bwaki onti olisiza mu ttaka lye ayina erirye nga ku bubwe lyeyagula lyetwekakasa nti lyakola ki yaligula era so bw'olundira mu ttaka lye ente ne ziri omuddo mu myaka 5 otyo ng'omuwayo ennyana emu tugende mu maaso ne tuyitikana nti ate tulina ente ezaffe sajja aga nti buli yiika njagala ku kibanja kyo bwe ziba yiika 10 ompeko yiika 7 oba 5 ezisigala ziba zizo sigalako n'amakaago koffe kale ate ekyo tulina kyetukolerayo ati nga kandi buli yiika njigula emitwalo 2 nze mpako ekezi 5 saali mubi ng'omuwa muganda wange mutabani wange mwana wa muganda wange ate lwaki mulemesa kati nze nali nina okusookerwako n'abalala ekyokulabirako balabireko era yajja kenyira nga nti mutabani taata gwoba osooka okuba ekyokulabirako mpaako ekezi n'abalala bonna kubajja okukolaki okulabira kyenakola nange kyenakola nga mugamba kale nga kale buli yiika njigula emitwalo 2 si kekakadde yakampaamu feeza ezezi 2 esooka nampa emitwalo 4 olwo oba banja 6 manje 6 neŋŋamba ye ate lwaki manje 6 kakati eyaleeta ssente nasooka kuzigaana yali nabosa ne lukooto nenzigaana nga nti ne bamukubira simu taata ssente azikoze ki azigaanye kati nankubira nanga nti muzeeyi nti saagala onkaluubirire kyenakusaba wakitegeera konze nakitegeera kwata ssente ezo bwe yakugamba koggwe nenzikwata nenzitereka ekiruubirirwa kyange kyali kyaggula sola yakakadde kyokka yakuwadde mu busole sola ampadde emitwalo 4 bwe natereka ssente nga naye bumanyi abaana abasoma natandika ozimusolako mpolampola okukakana myezi 3 ninjimukubira nga nti owaayi nti nda kunoonya wenzija emitwalo 4 njiwe nabosa akuddiza sente zo n'aleeta emitwalo 6 ebbanja ndikwaki eriggwa kale okuba nti omuntu bwe weekoona omanya kakati ajja ku ekyo ekibanja kyenkugamba ekya miliyoni 3 akuwaako emitwalo 25 ngamba yi ate kinaaba bwe kiti omwana abadde agenda okusoma ate kati zibigaanye nti olwamututa n'okumutwala ali luddawa Kampala ali wuwe nkoze ntya amagezi ganneesibye njimukubire mukati owaayi ng'ompadde 25 lisiti gitunulire bulungi naawe muzeeyi mukaddiye bukaddiyi anti obutasoma nabwo kibi bwe yagamba nemugamba muzeeyi lukooto lisiti njimuwadde naŋŋamba nti giri emitwalo 25 lisiti njituute ku banka nibagamba nti 25 kati ate guŋŋamba 2 kitundu nenzijjako simu yange manyi awo nga zimuleese mu kyalo nga ŋŋenda
ngamugamba sebo lisiti yino mbuulira ziri mmeka zino ko ye tijiri 25 nti naye ha mzee omanyi genda oyokesemu lisiti eyo ojimpe ompe duplicate gweno ligino gisigaze konze kituufu nadduka emisinde wanje ngenda Kayabwe ebyuma bitone Kayabwe ebyokyamu ebiseera ebyo byali bitono nga lisiti bajokyamu anjireeta nganjimuwa nasanga asimanyi kusimba sange mu nekitundu waliwo n'abakyala abo ku kyalo okwo kwebali nali nabo nkwata lisiti nganjimusimba ngaavuga motoka ye ng'agenda Kampala bwe yakoma nga lisiti wagiraba nga lisiti nagiraba naye waliwo omwana gwe nawa sente kanti mumamyi nentwala naye nkyanoonyereza konze kale sijja balwisaayo n'okutuusa kati twala 25 gye nakomako ku kadde 3 n'ekitundu era kinnuma kakati eyiikazo 2 zagulwa emitwalo 25 sijja balwisaayo ekisinga okunnuma omwana wange yamugoba akati bwamugoba neŋŋamba ye anti ebibanja mbirina nengenda ku kibanja ekirala otundeko nentundako ekazi ezi 3 nosigala ikemu n'ekitundu akati bwe ntundako nga bwomanyi munnanga abawuzi b'obunyama bayangwa mangu ne bagamusimba nti yatunze toli omusajja yatunze ekibanja kyanti atunda atya ku ttaka lyange ate nze mbagula kati ate lwaki yatunze mandi awo nga lukoota gguse yankubira simu baba tiwanje nakabala gambi tiwa watunze ekibanja kwata sente ozidize gwakoze gwaguzizza namubuuza nti mu ngeri ki simu n'agijjako nange nensirika natunze ekibanja kyange kyesimanyi nti amateeka gakyuka era wananze nakaaba amaziga gwe mulabira wano kubanga nakabala yankwata nanteeka mu kkomera ekayabwawo ne banteeka mu katu nenvaawo ne bantwala empigi nenva empigi ne bantwala Kampala eyo ku Buganda Road nentuuka ku balamuzi manya ku balooya nga ntaddemu sente olwo sente ziggwawo ziri miliyoni 8 ze natunda ziggwawo nga n'omwana takoze ki tasomye tadde mu balooya tuusa omusajja omulooya yaŋŋamba oyo simanyi bamuyitaze bazirengedde naŋŋamba taata wange nkubuulire kubanga oli taata wange nkubuulire nti omusajja mudde ku mmeeza tojja kumusobola yakuwagabuwa konze wangi tojja kumusobola najjayo naŋŋamba nti oyina obukadde obubiri nemugamba wano wendi sibulina nanga nti oba tolina bukadde bubiri nti noonya akakadde k'ensimbi okampe nkulaga etteeka okulaga etteeka nga bali kulagira kakadde yesebo extra digest mugoba nsonga nze IBRAH Mukasa tuli ne mwami Nakabale Aloysius tuli Kayabwe okukulaga etteeka kakadde okukulaga obulaze etteeka ate nga sente ezo ngenda zisindika ku ssimu sooka okidde mu muzeeyi Nakabale gwe njogera naye sinaba na kumulabako kulaga bulazi tteeka kakadde mu Uganda wano yesebo okay tutebamu ssente aba Sun Cargo Shipping Company ku Arua Park ekizimbe Fortune Plaza SF01 ne SF12 omwaliro gwokubiri basaabaze mali from China to Mombasa in only 18 days basangibwa ku Arua Park ate nga ne mu China balinayo office bw'okuba e Kampala okwatagana ne Muwonge Ibrahim ate bw'okuba mu China okwatagana n'omwami amanyiddwa nga Malcolm bakubire buli kimu kitambule bulungi ate nga gwanoonya omulimu oba emirimu oba ekyokukola ng'oli mulenzi oba oli mwana wa buwala kampani eriemu bagiyise Roast Coffee Academy etendeka ba baristas basangibwa ku Alwada Molau Airport Road UAE ojja okubanga obasanga mu Abu Dhabi ate ke Kampala bali ku Sterao najja nankumbi wakati wa church yaba Advent ne Nyondo Club ojja okubanga obasanga buli kimu kitambule bulungi tulina muzeeyi Nakabale Aloysius nga mutuuze Kayabwe wano era nga yemulugunya nti naye ettaka lye lyatwalibwa omugagga Nakabale mutabani we omwana wa muganda we nkirambuludde bulungi kituufu okay nowaayo akakadde bakulaga etteeka wakawaayo akakadde nakawaayo bakulaga etteeka era baalindaga nga ligamba ki omusajja yajja nga simumanyi na kumumanyi najja n'ayitawaawo n'atula mu ofiisi ye
Nagamba nti muzeeyi sente nzirabye zotadde kuki ku ssimu ku akaunti ya simu yange nemugamba nti twalina omukyala bamuyita Nasolo nagamba nti kakati nti ngenda okukulaga akanyirira akakyuka era yali asazizaawo ne peni emyufu wamwanguyire ye buli lwanabikkulanga ng'amanyi peegi eri nga wamwanguyire okukola ki kubikkula okulaba nensembera kumpi nangamba nti etteeka lino oliraba lyali likkiriza nannyini kibanja okutunda nga wadde talabye nannyini ttaka naye kati etteeka lyakyuka akawaayiro kagamba osooka kumala kuwa nannyini ttaka mukisa noloka otunda ekibanja nangeterako nanga nti muzeeyi njagala okutegeeza kubanga oli taata wange naye kkiriza ogende weetondere nannyini ttaka bwaba kisoboka ne bwe kiba tikisoboka ekibanja agenda kukitwala akusibe ne wakati w'emyaka 2 oba 7 okuva ku 2 okukoma ku 7 ajja kusiba ne mugamba nze okunsiba ku kibanja kyange nempakatekamu empaka nangamba tekawaayiro kano kalaba koka kekajja okusiba omulamuzi kajja okusomera ngamba kale taata wange nzikiriza nze nabikola muvubuka kati nkaddiye kabimbonyebonye naye nga sikoze eki sigenze mu kkomera nakkiriza nenzija nkubira nakabala essimu najja naleeta diso naleeta kansala naga nti ayagala abantu 5 ne mukazi wange yamugobera ku mulyango tugende mu nteeseganya waliwo mutano wange bamuyita Kibuuka neno bambye ennaku alina y'amaanyi kubanga nze natuuka okumusomesa okutuuka ku yunivasite nze nalimanga kiro ewa Nakabaalo oyo nenvayo nange nenime wange ndi ku kipakasi naye bwe malirizaawo yajja n'atuula mu ntebe ye n'agamba muzeeyi obadde ogamba ki nemuga kyembadde ŋŋamba nsaba kunsonyiwa nakola ensobi nsaba kunsonyiwa tibakyange okindekere ne kasente ke nali nfunye taata onsonyiwe nga n'amaziga gajja amayitirivu yagamba ekitasoboka ngenda kusonyiwa ekkomera bambadde ngenda kusiba naye ngenda kusonyiwa kkomera n'ekibanja ngenda kitwala eyiika 2 n'ekitundu kyonna kiri yiikaazi 4 kyonna nga agenda kitwala kyonna we natunda ne we nasigaza byonna ng'abitwala bonna yatwalawo era nakkiriza namugamba sijja kusibwa negayirira mukazi wange najja neyegayirira mwanyinaze najja neyegayirira bakansala abo neguno ne begayirira naye nga bali ku byabwe bo baali bakkuse edda nga bwe mukimanyi baali bakoze ki baali bakkuse edda nga bwe mukimanyi kitegeeza ki okukkuta edda okukkuta baali balidde enguzi yaabwe kati nze omwavu nandikoze eki kuba nsaaba wa ssente nabayita kunnyamba yiika ogambye ziri mmeka ze yatwala yiika zaali 4 natwalako yiika 3 n'ekitundu zaali yiika 5 yiika zaali 5 n'atwalako 3 n'ekitundu ku mitwalo 25 egya Uganda nali ntunzeeko yiika 3 n'ekitundu nga basigadde eka 1 n'ekitundu ng'era eriko emiti gya kalitunsi nakati kalitunsi waali yazika ninga yali mulungi natemanga yakolerawo ki kati bwe yatwala yasimbawo olusuku lwa gonja ebbogoya muwuliziganya mwanyi tuwuliziganya kumutendera ki era mubawuliziganya ku ki mulaba bulabye ewuwe kubanga tuli ba muliraanwa wange akubuuza omubuuza kati tuludde ngati yalwala ne covid kati aliyo Kampala no yajja okusaba saagendayo lwaki nange nina ennaku yange enkiiko z'ekika temwazituuza kugonjoola nsonga zino nga muvuddeko amateeka gano ge twasanga ku nsi nakati wennyini waali bawozeŋŋanya ne famire emisango gikyali mu kkooti nakati tegiwulirwanga kati emyaka gigenda mu 5 kati ate olwejazange zandituddwa ddi ogambye omuyita otya mutabani wange mwana wa mukulu wange bwe yali akula omujjukira yali mu mbeera ki yali yeeyisa atya nga mwana muto ng'omuvubuka akula ku kyalo tetwakula naye mumumanya mutya wanyina yajja buzi nga jjajjaawo amaze okufa kiwekete najja ne bamuleetaawo era mwanyina ze yennyini babyeyi yamuleeta n'amulaga ekika nti wuuno kati engeri gyali mugagga ne bajjako oli yali asikidde kiwekete engeri gyali mugagga ne bamuteekako ku busika busika mwe wammwe mu famire obusika bukyuka bwe butyo bwe bakyuka
mangu bwe butyo busika bukyuka mu wiiki baawozanganya era byali mu kooti byobusika bane kubye kooti naye nyini omusika n'atukufa ndiga mweddira ndiga okay kale muzeeyi Aloysius tugenda kubanga tukuleka kibinye ekyakutuukako obwenkanya obusembayo muli mufuna okuva mu ggulu amina naye ku nsi buyinza okuba bwo bwalema so ekitegeeza wabimulekera nabita kujjako ekyo ekibanja kiyampako emitwalo 25 nkyakirimamu kubanga akusiba nja kukkiriza nti akusibe lwaki nfiirire ekintu kyange kuba kati wali wagula miliyoni 3 wali wagula miliyoni 3 n'ekitundu wagenda mu bukaddaga yakuwawo mitwalo 25 zo wazikolamu ki sente ezo 25 eyimu yange engeri gye nali saasoma sente zonna zaali mu baana abaana bano twalanga school fees abaana bo bali mu mbeera ki bali batya kale oyo yava ku university embeera si nnungi kale naye abasigadde batambulako ne bagendako ebweru abawala bakuba byeyo that is very good kale tweyanziza nnyo obudde bwo tujja kuba twongera okunoonyako tuli mu kitundu kyaffe ekyokubiri Kayabwe eno ekitundu kyaffe ekyasooka mwakiraba era mu kitundu ekyokubiri kino tutunuulira of course tugenda kutunuulira abamu ku baaguza ab'emulugunya ba Jude Charles ne bababirye tuli mbatunuulira tugenda kubanga tubafuna sirala tulina enteekateeka enoonya abalala ku mutendera omulala okulaba nga ensonga eno abantu bafuna obwenkanya taakukuba mu kooti nti omulebula nti muwaayiriza byoyogedde wano sikirowooza era bali bwe kinaabaawo nja kukkiriza okuwozanganya naye so mu byoyogedde tewali kyolimbye wali kyenimbye osobola okubyeyimirira mu kooti n'obikakasa tuli eno ku Kayabwe tuli mu kitundu kyaffe ekyokubiri mu kitundu kyaffe ekyasookera ddala twakulaga ground bwetambula ne bweyita era nga mu kitundu kyaffe ekyasooka twafuna omwami Judy Lwanga ey'emulugunya ne tufuna omukyala namwandu w'omugenzi Kiza Falasco ne tufuna ne Saalongo Beni Kiwanuka taata wa Judy ne tufuna ne Naalongo maama wa Judy ne tunyumyamuko nabo mu kitundu kyaffe ekyokubiri ne tusalawo nti katweyongereyo tufune Nantebe ebiseera ebyo tufune omu ku beemulugunya era nga naye yatwalibwako ettaka lye mu ngeri etategerekeka ne tusalawo era tunoonye n'abaaguza ba Judy bano ettaka bwe baba bakyali balamu mukisa mulungi nnyo nti tufunye omwami Bengo Francis gwe tuli naye akadde kano mu kitundu kyaffe ekyokubiri tukwanirizaako mwami Bengo amanya gange nze IBRAH Mukasa nkola n'omukutu kwoli kati ogumanyiddwa nga extra digest mu Luganda oguvuunulwa nti mugoba nsonga akadde kano ensonga ezituleese ozimanyi bw'onaaba tozitegeera nsobola okwongera okukaatirizaamu ko n'okulambulula wabula nga tetunnagenda wala nja kusaba obuuze ku balungi abatulaba obeeyanjulire n'amanyago obabuulire n'omutala kw'owangaalira. Amanya nze Bengo Francis bangala ku mutala Kasuubo ekyalo Kayabwe omutala Kasuubo. Yes. Tweyanze nnyo tweyanzege. Ensonga tuleese wano abamu ku batuuze kuno batuuze banno oba batabani b'abatuuze ku kyalo kuno oba ku mutala kuno oba ku Kayabwe kuno kwonna okutwaliza awamu baagula ettaka lyabwe baagula ebibanja. Thank you. Baagula ebibanja then time neetuuka ne bagula ettaka naye baafuna okusoomozebwa nti waliwo omugagga oba omwami amanyiddwa nga Nakabaale yavaayo n'atwala ettundutundu ku ttaka lyabwe. Ne tusalawo tukunoonye ggwe eyaguza Judy ekibanja nga Judy tannagenda kusasula kanzu gwe wamuguza ekibanja. Naye nga tetunatuuka ku kutundako ekibanja okukiguza Judy twagala kumanya gwe ogula otya ekibanja ekyo okifuna otya? Ekibanja ekinguza baali bamita muzi Falasco Kiza. Eyanguza ekibanja kino.
emitwalo 75 eja Uganda. eja Uganda. Nenguzaako muzeeyi Judy waggulu emitwalo 7. Wano wetuli. Nemuguza emitwalo 7. Era sente zanazimpa mukasi nemukola n'obuwandiike. Ng'omuguziza ekibanja. Sittaka ekibanja, ndi wa kibanja. Kyenamuguza. Yesebo. N'amala n'agenda anoonya nannyini ttaka. N'amuwa ekkanzu. Ebyasigadde byamenze ndi wa kibanja. Okay. Ekibanja omugenzi Kiza Falasco yakikuguza gwe. Yakuguza bugazi ki? Obugazi ebiseera ebyo obugazi obuseera ebyo tibyalinga nti oba tupimye enkuba. Kati watanga nti ku Lwambibi neye nnyini ku muzeeyi Kiza. Eno walinga wa Lwambibi eno ye ku Kiza. Kwe yanguza ekitundu ng'ekibanja bwe kyambuka. Ku lusozi eno gye tuli paka. Ku lusozi kibeeri waggulu paka ku lusozi. Wali wansi nze nemuguzaawo okwambuka bwe wati. Yeno ku lusozi gye namuguza. Mwaka ki gwe mwami Falasco gwe yakuguzaawo? Mwami Falasco yanguzaawo ndowooza wakati wa 95. 95. Around there. 95. Bwe yanguliza. Okay. Nojja ng'oli ku kibanja okunokolerako emirimu egy'enjawulo. Egy'amaanyi. Okay. Ojjawo ekirowoozo ekitunda era lwaki watunda? Ekirowoozo ekitunda wano. Oli yali afunye obwetaavu. Nga ye ayagalayo ate nga nze sikolayo kubuga lugali mayinja. Laba lwazi. Nga nsobola kukolerayo. Nemuguza nensigala wala we nali nkola ki we nali nsobola okulima nensigazaayo nze nemuguza nali sisobola kukola ki kukolera. Okay. Mwami Judy ono omuguza mwaka ki? Omwaka gwali gwa 25. 25. So tomubanja takubanja. So bw'omala omuguza gwe ekibanja wamukkiriza okutandika okukikolerako byayagala. Anti nali mukoze mukwasiza ekintu kye nesente zazimpadde nali sina kyekimo. Okay, nga bwe tweyongerayo keno kansubira eno gye tugenda tutusaalimba tukyali wamuguza. Era ndi mubatwale gange wano namuguza. Okay. Tuli ku Extra Digest mugoba nsonga tuli ne mwami Bengo Francis mutuuze ku Kayabwe kuno Kasuubo era nga wano we tuli atulambuza oba okutulaga ekibanja we yaguza Judy Lwanga we tuli akadde kano. Programu yaffe ennungi eteebwamu ssente aba Sun Cargo Shipping Company ku Arua Park ekizimbe 14 Plaza, SF Zone SF12 basangibwa ku Arua Park ekizimbe 14 Plaza. Basabaze maali okuva China paka Mombasa. Era nga bano bagamba beekwate buli kimu kitambule bulungi. Ate nga bo aba Roast Coffee Academy bajja kutendeka obeere barista atuukanye n'omutindo gw'ensi yonna ng'osobola okuvuganya ng'okola mu hoteli ne restaurant ez'ensi eno ez'amaanyi. Basange ku Alwada Mall Abu Dhabi Airport Road oba obasange e Najjanankumbi ku Stera ojja okubanga obasanga. Tuli mukola okunoonyereza nga kwotadde n'okudduukirira omulanga gw'abatuuze bano ab'enjawulo abampandikira ne bankubira n'essimu nga bagamba tuyambeko ogezeeko okutufunira obwenkanya. Tugenze mu courts of law, tugenze ku poliisi, tubadde ku LC, tetufunye bwenkanya naye ng'ate twagula ettaka, twagula ebibanja kadde ne kayitawo ate ne tufuna okusoomozebwa nti waliwo omugagga eyajja n'atugwira n'atuyisa mu mbeera etali nnungi. Ono gwe tuli naye mwami Bengo Francis ye yaguza omu kati saawa eno kubeemulugunya nti bali mu kutulugunyizibwa ku bibanja byabwe oba ku ttaka lyabwe. Mwami Bengo, bw'ogula ku mwami Falasco Kiza omugenzi kati ekibanja wasanga kusoomozebwa ki ng'omaze omugula mu G9? Tiwali kye nasanga. Kubanga byalinga bisaka nga tukyabakunku. Tiwali kirala kye twasanga nti kusoomozebwa kwonna kuba byalinga bisaka biiriiri. Era bwati ku ekiseera bantu atunga eyagulawo nga yagenda okukolerawo ebiddi byasaabitegera nti oba ono yakolawo naye nga nze okwakafa obukakasa bwe naguza ekibanja waali emwami Judy Lwanga. Wagezaako okunoonyereza okumanya omugenzi Falasco ye yafuna atya ekibanja kino kwe yakuguza? Ekyo saakimanya. Tewakimanya? Ekyo saakitegeera. Naye nga bwe wagulawo tewaaliwo mberebezi yonna? Tiwaali mberebezi. Okay. Kaakati njagala tutunuulire Judy bw'agula wano. Wafunamuko embeera yonna oba okwagala okuddamu okutundawo oba omuntu yenna okujja okulamuzaawo ng'omaze okuguza Judy? Ali nga ntunda wate we nali natunda edda nga n'endagaano oli agiina ng'ate ofuna otokwanga kutundawo
wantu nali maze okutundawo sai sina mulala gwinja kulambaza ko bantu watunde kaakati olwaleero luno twasanzeeko enkulaakulana ng'eyakanaala kano batugamba nti bwe bumu kubiwanulira amasimu gano ge twogererako ensangi zino kitegeeza enkulaakulana eno eba nnungi naye ekyennaku oba ekisoomooza kwe kubeera nti ate nnyini wano Jude tamanyi ngeri kanaala kano gye kaatuuka akanaala kano bakazimba batya because kyemanyi mmwe ng'abatuuze mwawuliranga emmotoka nga zambuse eno material akanaala twakalabanga okoze eki kazimbibwa naye kati obudde muno fe tulina busobozi bubuuza nti lwaki bazimba bwakanaala kuba akanaala bakazimba senga ekibaya nga kikyali kyange abuuza nti mukibaya kyali bazimbamu akanaala naye ekibaya nali nakitunda dda nga n'akanaala kati bananyi mukadde wali be baliire mu kimanja katebe mu kimanja kyabwe naye kati bo baalaba baki kanaala nga kambuka kubanga nga baalaba kanaala bakatambula n'abantu kubajja abazimba omunaala nti tubaleeta nkulaakulana simanyi bo tebagambaga abakazimba ti nkulaakulana ejja kujja muno bayina amasimu naye tubakabo zituuse zigenda kubanga zibayambako buyambi wano nga bazimba bintu wenyumiriza ki mu kanaala kano gwe nga Bengo Francis nze sina kyenkenyumiriza oye bagamba kawanirira amasimu n'ebyempuliziganya mpozzi kati nga baagambye nti baagaseeko naye mutieni bagambye nako kati baagattako mbu naye enywoko kati mbwenywoko eyota okwo okay kale eyo nga tuvuddeyo omu abantu bemulugunyaako Jude ye mulugunya ku mwami Nakabaale ye mwami Nakabaale omumanyi omugagga Nakabaale mulaba bulabi nze tewali ndaba mulabi wali ofunyeko omukisa ogwogerako naye yadde n'ekigambo n'ekimu lwaki nti mune nze sisobola kwogera n'ebiseera bisinga Nakabaale tabiirako mulabule mu mmotoka nze mulabule ku mmotoka nga kaakati okusinziira ku Jude mwami Nakabaale yatutteko ekimu ku kitundu ky'ettaka lye ebintu bye wabiwuliddeko ekitundu kye okitwala n'ateekawo kalina nabiwulira dde ng'ekitundu yakitwala dda naye kati nga sibimanyi kuba bibi birungi ebyo kubaka obudde buno biba bivudde mu kibanja ate oba bibizze mu ttaka olwo nze ndi wa kibanja eby'ettaka sibitegeera bulungi nnyo ekiriwo ekizibu kuba ndi wa kibanja nze endagaano kuwaguliza Jude ekibanja okyayinako kopi endagaano yambulako dda byakutuka dda olaba ndi muziiko yanguliza yange yakola ki naye nga okakasa abantu nti wamuguza ekibanja namuguza era mukadde wali fenna bamuguza tuli abantu aba basatu ate bonna bakyaliwo mukazi olimpozikiza yafa mune mukakyalawo waali ndowooza information yasooka yagibawa kati nze wakubiri nina mukuddako okutunda wano oli yali wakusatu ebibanja ebiriko bwino bulungi twamuguza ebisimbi waggulu kusozi tuli abantu basatu ku lusozi kwe tutudde kati kuno bwe tutudde nga biva eri paka waggulu kale tweyanziza nnyo tweyanzeege nga mwami Jude tannagula kibanja kino kwali kubaddeko kenkayana z'ettaka oba okugugula n'okwettaka ku lusozi kuno kuzza ejjo ly'abalamu wano badde bya bujjo tewabadde kugulana n'akamu batugamba nti oluuyi luli mwami Nakabaale alinako ekibanja oluuyi luli baani abamuguza gwe nga omutuuze wa kuno aluddeko ebyeyo sibimanyi kuba katola budde buno ebibanja ebyo ebiva eno biggwera ku lusozi n'ebyeri biggwera ku lusozi awo kati ebyeyo sibitegeera bulungi ebyeyo sibitegeera kuno wangaliddeko kumala bbanga ki oba ozaalwa kuno nze banzaala kuno oli mu myaka emeka taata myaka 48 kale tweyanza nnyo tweyanzege mwami Bengo Francis obudde bwo n'okukkiriza okutuwa information eno osanga enaabeera ya mugaso mu kuteewoleza enkayana oba okugjawo eggowe wakati waabo abeemulugunya nze IBRAH Mukasa ngenda kubanga mbawumuzamu naye nga nkujjukiza titukola ne Dynafarm abasangibwa awo ekkololo batunda supplements ezakabi abaami n'abakyala muzettanire ate nga Almeredian Ventures Limited ina registered and certified by Ministry of Gender, Labour and Social Development okutwala abaana ab'obulenzi n'abaana ab'obuwala
abasussa emyaka 18 okugenda okuba ekyeyo ekkata. So wekwate Almeredian Ventures Limited. Kambongereyo tukyali mu kitundu kyaffe ekyokubiri nga tutunulira obutakkaanya enkayana okusika omuguwa Eby'ettaka ekibuutikidde e Kayabwe. IBRAH Mukasage manya gange tuli ku mugoba nsonga tuli mu kitundu kyaffe ekyokubiri nga tutunulira ensonga ze Kayabwe wano Kasuubo. We tuli maama? Yes. Gwe tuli naye y'omu ku bataka ku mutala kuno bwe guli? Tuliwo ng'abataka. Bakuyita ani maama wange? Naye nze mu okugula okwa Beeni. Nali sinnaba kubeera wano naye nga ndi eri bbali. Mu kugula okwa Beeni nga ndi eri bbali. Naye wano muzeeyi Beeni okutandika okulima okwambuka eno ng'olwo maze okuzimba wano. Maama wange bakuyita ani amannya? Bampita Betty Nandawula. Mukyala Betty Nandawula. Oyina emyaka emeka maama? Emyaka nina 7 mu emeka nno. Oba nali ngenze ku ndagamuntu ne baŋŋaana nti okyabulayo 10. Kitegeeza endagamuntu ogirina? Ngirina. Baamala ne bagikuwa? Bagimpa nali ngenze okufuna essente zaaki. Ez'abakadde? Ez'abakadde. Nzijukidde. Bagabira ku kinaana? Kinaana. Zaakusuba. Zansuba munnange. Naye ebbanga sidde n'ogenda zifuna? Obukibabuziba buno? Nazifuna. Ojja kuzifuna. Ojja kuzifuna. Nakavaayo kati nabanga nti ddayo. Ebibyo tebiriiwo. Ate nga akasente ako mukeetaagira ddala. Ngafe abakadde ne batuseeramu. Bandika tuweeriddeawo ku 7 oba nga mwe. Naye ani abaga amateeka ago? Nze nali njagala bakaweere na bantu ku myaka 6. Tebakkiriza. Ani abaga amateeka ago? Ate nze mmanyi. Naye obukyabuziba buno tuliba tuli awo ng'ogiwezezza ekinaana nga bakakuwa. Mukama mulungi. Banno bakafuna ab'ekinaana. Bulungi nnyo nga tewali mbeera ya kusika muguwa. Amiina. Kakati mukyala Betty maama waffe omulungi. Ewa Beeni eyo waggulu mu lusozi wali otuuseeyoko? Waggulu awo tulengerawo. Twawulira nti waaliwo olunaku lumu bino biweetiiye obimanyi? Mbu byajja ne bisenda waggulu. Yani yaleeta biweetiiye ebyo bigureda? Ffe baatugamba nti mukulu Nakabaale. Kuba ffe twabeeranga wano nga tulaba tuwulira biwulire nga bikola ki nga bitinkuula. Yaleeta byaki? Ate mmanyi yaleeta kubagobawo ndowooza munne oba yali aguzeewo kwati awo wakati awo twakimanya ffe twalabanga bulabi nga ki nga gulenda twabanga tuli wano nga tuwulira. Zajjanga ku makya kiro matumbi budde mu ttuntu lwaggulo obanga bukya? Zajjanga ssaawa 3. Ezaddi? Ez'akawungeezi. Ez'ekiro? Ssaawa 3. Zikola kiro emisana tebikola? Emisana tetwabirabanga. Tebiina ngeri gye byabakosaamu abakadde kadde nti tebyabakanga ekiro ne bibalemesa otulo? Twatunulanga butunuzi nga tetulina kyakukola ffe twatunulanga butunuzi. Olwo nga bwe baba batiiya bwe basenda boogera bigambo ki? Ate taata twabimanyanga kati nze ndi wano twalabanga tulakita nga zikola ki? Zambuka? Zeetooloola nga ziri eri mu kwetooloola. Waggulu eyo twalengeddeyo akanaala. Wakalabako? Akanaala twakalabanga bakazimba. Kakikko? Kasibu mulongooti gwa nkulaba. Mulongooti gwa Kitegeeza kati wano kakuyambira ddala okuwulira.
ayambako kakuyamba nga tebanaleeta kanaala mwali emasimu temukuba twali tukuba era nga tetulina buzibu ekitegeeza tekalina kyamaanyi kyekaleese ffe twayete ate ebiseera ebyo nze nalinawo MTN yekka olwo kati oli kuki zombi eriwa n'eriwa Airtel ne MTN kale maama waffe ffe katuwolekere tudde e Kampala omanyi Kampala eyo kafyu eno kafyu yatuuka byatuuka ene bya kafyu muyingira mmeka sawa mu nga ffe abakadde saawa emu tuba tuyingiza tutula tetulina na kiyungu tufumba mangu ne tulya ne tuyingira olwo ne muzuukuka mmeka tuzuuka saawa emu awo ate abakadde naawe otumanyi kati faate Kampala kafyu alimu n'emiggo eno bakuba nayo ababa bagenze eri abo abatavaayo bayinza okubakuba naye kati nga nze mba ndi waka wange abazzukulu mbalaba beetala abazzukulu n'abalala bagenze dda batambuddemu bagira ne batambulatambulamu basamba omupiira tuli batulyawo nga bali Kampala basambira ggwanga lyabwe bebamanyi mukama yo ng'ayogadde amiina kale mukama yayamba amiina kale tubadde ne mukadde maama waffe Betty gwe tubadde naye ng'atunnyonnyola of course ye kyeyawulirako yalaba bigraders nga bisenda waggulu eyo bamugamba waggulu eyo wa mwami Beni wayitayoko n'otya abakunku enku abaana babadde bagendayoko naye nga susiizi babadde batyabayoko kale tukyagenda ddala mu maaso ekitundu kyaffe I think ekyokubiri wano wekikomye njagala kwebaza abakadde nga maama waffe ono omulungi n'abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo mu kitundu kyaffe ekyokusatu tujja kuba tukutunuulira abantu abalala but ekitundu kyaffe ekyokubiri wano wekikomye era nga njagala kwebaza Roast Coffee Academy njagala kwebaza Sun Cargo Shipping Company njagala kwebaza Dyna Farm njagala kwebaza aba Almeredian Ventures Limited njagala kwebaza abantu b'e Kayabwe amwebale nyumba ddala omuganda agamba ntosalaga wakalanga towulire gwa kalenzi inshallah tujja kunoonya ku mwami Nakabaale wali omulabyeko Nakabaale ali mulabyeko wayogerako naye lwaki siyogerako naye twalabanga nga ayitako abo ayambuka naye nga tetuyinza bw'aba ayitawo abawuubirako abatuuze abataka endabirwamu ziba wansi ziba waggulu ayitawo nga bw'aba ayagadde kati nga ffe kati ayita mu mmotoka ye bw'atyo n'ayambuka kale nkulamusiza taata Aje bwetyo. Amanya gange bampita IBRAH Mukasa. Ani? IBRAH Mukasa. Nga nkubye okuva ku Extra Digest mugoba nsonga. Ojja kunkubira keddako ovuga. Mwami Nakabaale. Taata. Hello. Mwami Nakabaale taata. Vuga ojja kunkubira eta. Kale neyanza nnyo taata nja kubakubira webale nnyo ssebo. Tugenda kubanga tukoma wano ekitundu kyaffe ekyokubiri. Mu kitundu kyaffe ekyokusatu tujja kubanga twongerera okunoonya abantu ab'enjawulo n'okulambulula ensonga zino wakati wa omwami Jude Lwanga, Charles Mugaga Lwanga, omwami Ben Kiwanuka Saalongo, nga kwotadde omugaga Nakabaale, nga kwotadde n'omukyala Agnes Babirye. Of course tukugamba nti tujja kuba tunoonya abantu bonna to get their side of the story at the end of the day, then file tubeere nga tukitambuza tugenda ddala mu maaso. Nkusibulira wano nga nkugamba nti njala kwebaza Idris Lukwago, Daniel Mugoya, Keith Kanabi ne Tony Senabulya betutambudde nabo. Mbagaliza birungi byerere, but before we go nkugamba nti byowulidde mu program eno si bigambo byabaddukanya omukutu guno oba abaguwerezaako oba nze gwolaba wabula bigambo by'abantu sekinoomu ndowooza zaabwe bigambo byabwe betubadde tufuna so tetubiinaako buvunaanyizibwa mubeere bulungi mweraba.